worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, we make. Balamusizaako mwena mikwano gyaffe abalungi, twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kaffe kano akanyuvu era akaseera kaffe ketulindirira akatuteeka ku bunkenke essaawa yaffe eno ey'omukaaga ey'ensonga efaanana bweti. Omwoyo omutukuvu gye yasalawo n'ateesa ate era n'ajawula olw'obulamu bw'abasajja n'abakazi abakooye, abazitoowereddwa, abalemereddwa, ate n'abo abalina we bakoze we batuuse ne bagulumiza Katonda ne bamanya engeri y'okusobola okulemera mu buwanguzi bwe batuuseemu mu ngeri endala nti puroguramu eno ekuba wano na wali ate era nga ffenna etugasa ne tweyongera okumanya nti naffe tuli bawanguzi n'okukirawo okuyita mu buwanguzi n'abawanguzi. Omwoyo omutukuvu baatuyiggira buli olukya ne tubeera nga obulamu bwaffe buzimbibwa buli lunaku era nga tweyongera okukkiriza nti ekisa kya Katonda kitubedde era ne kitutambuza ne 2019 era kino tugenda kubanga tumalako January era kigenda kutubeera mpaka obulamu bwaffe bweyongera okubikkulirwa n'okutegeera n'okuzibuka amaaso mu nsi ey'omwoyo ne mu nsi ey'omubiri. Teweerabira nti Prosper Junior School Day and Boarding be batuusaako puroguramu yaffe eno ate ng'ali emabega w'omuzindaalo Juliet Jjuuko jjajje olw'ekisa kya Katonda ekikyampaniriddde n'okutuusa kaakano nga tweyongera maaso okuba nga tukunkuweereza olw'ekisa kya Katonda. Olwaleero wenjogerera omwoyo omutukuvu yatuyigidde ddeera omuwanguzi waffe wenjogerera amaze okutuuka era nga tugenda kuweebwa omukisa bwenzikiriza kubanga nti buli lunaku tuva mu kitiibwa ne tudda mu kitiibwa ate ne tuva mu maanyi ne tudda mu maanyi. Bwetyo nno mikwano gyange eddoboozi lino yonna gye lituuka mu matu g'abasajja n'abakazi, oba oli mu ofiisi, oba oli mu katale, oba oli waka, yonna wooli, oba oli mu takisi, oba oli mu mmotoka yo, abamu n'abazuukuse abagolokoka ekiro essaawa 9 ez'ekiro ne mugolokoka okusobola okubanga muwuliriza puroguramu eno muwanguzi etawanika, ate nammwe ababadde abasaale okusobola okubanga obako omusajja n'omukazi gw'ogibuulirako n'omugamba teekako ka WhatsApp n'okamuweereza ka message n'okamuweereza, abamu ne mweteekamu n'okutuuka akasente n'omukubira essimu nti yiino etandise. Bannange Mukama abatuwere nnyo omukisa ogw'amaanyi ate nammwe abaturekodingira ne tusobola okuba nti abatasobodde kumalayo oba okubeerako ate naffe ne tubeera nga tusharinga ne tugabana. So n'olwekyo mikwano Katonda omwesiga oyo agenda kweyongera okutukuuma obulungi. Olwo nno kyenva nzisaamu ekitiibwa mikwano gyaffe mwenna abali mu Yiganga district n'okwetoloola, abali mu Fort Portal n'okwetoloola ku 96 katonyeze 0 eri 13 katonyeze 9 bwetyo ne tugenda ne bweru w'emawanga ku MCF radio 2016.caster.fm ate wetyo ne tuyingira ne Masaka Masaka nawondooza omukutu naatera okubanga banzikiriza okugogera gwe tugenda okubanga tubeerako naffe ne tuweebwa omukisa bamumanyi nti mutandise okubanga mugifuna. Mwenna mikwano tubasaamu nnyo ekitiibwa lwaki mu kaseera kafaanana bwe kati nga naffe mwatulindiridde obwedda tetwaniriza omuwanguzi waffe wonnaku olwaleero n'atubuuzaako n'atubuulira ku mannya ge ne gy'asinziiridde ate n'olwo tuneeyongera mu maaso Katonda nga bw'ali omulamu. Ntusanyusa okulaba omuwanguzi waffe ntweyanza okuba nti watuuse dda. Ngenda kutubuulira ku mannya oba ku linnya lyo lyosinziiridde okubanga tuli naawe olwaleero olwo nno nalutuviira ku ntono. Amannya agange bamita Nakato Favor. Nali musiraamu Mukama nandokola kwe kufuna erinnya lya Favor naye nga bamitanga Mariam. Nviiridde Makindi awo naye nga banzaala Bujjuuko ye wali bakadde bange. Amina. Mikwana abalungi tulina omukyala Nakato Favor. Nakato Favor ndooza bwe yali akula abasinga obungi
yali ayitibwa Nakato Mariam naye atubuulidde engeri ate gye lyajja okukyukamu. Kale katugende maaso mukyala Nakato Feva olutuviire ku ntono. Na background yange nva mu maka masiraamu. Batuzaala mu polygamous family omuli bamama ab'enjawulo nga si maama omu. Nakulira mu maka nga nkula we natuuka okukulira okutegeera nga bamama bange abamu baavaawo mu nnyumba naye nga banyumizangako nti mwabeerangamu bamama bange abaala bato nga babiri mu nnyumba emu ne maama wange. Mama wange nga ye mukyala omuto mu maka era akyaliwo gyali akyaliwo kati mu maka. Okukula kwange tekwali kwangu nnyo kubanga nali ndwala nnyo nga nfuna nnyo attack z'emizimu naye kati naye si mulokole nga sikitwala nnyo nga ki ng'ekikulu kubanga natandika sokenjagala kubigiriza wagenda okutandika obulamu nga bwobwetegereza nga gw'omuntu. Kwaye nasomera masooka nesoma paka mu primary awo we nali ntuuka mu kyokusatu gwaye mwaka gwa 2000 nagenda nenumbibwa obulwadde obutategeerekeka. Awo yali entandikwa yange yogenda ku basawo ab'ekinnansi nga ndi mu P3 nagenda nenfuna obulwadde mu lubuto nga bwakulongoosa naye kati amaka gena linvamu engeri ekitaalimu nnyo ddiini balowoolezawo nti lyali ddogo nti erikoze eki ndi erinumye kubanga nakeera ku makya nga nasuze ndi mulamu bulungi ng'omwana yenna nenzuuka nga nfunye obulwadde obuzibu. Kati mu kutya okungi bantwala mu clinic omusawo naga ati balaba bulwadde kati bwe ekyabajjira mu ndowooza bazadde bange lyali nti ddogo. Awo gwe gwali omundu wange okubanga ntegeera okutegeera nze okutandika okutegeera simanyi wali mbuto bagendayoko naye okutandika okutegeera awo kati mama wange yeebuuzako ku bantu naga agendako muki mu basawo. Kati nzijukira nali muto naye ebintu bikyandi mu mutwe ebyo kubanga kati waliwo omwami yabeeranga awo kumpi twabeeranga n'agamba mange kyaye kuno omwana emisambwa gyamuwasa naye nze nnayo omusawo wange asobola omuyamba. Kati nga tukeera ku makya nga twagenda omusawo simanyi oba yali district ki olubutonga gwe kiki wawulirangamu tewali kale nze nasooka bwalinga olubuto naye kati ate netana okuba nga mbulidinga wansi nga ovaamu omusaayi kati nenzimba nga luzimba nenzimba wansi ebitundu ebyekyama kati nebatandika okugamba nti simanyi emisambo oba nga bagamba gyampasa kwe bakijja. Nze naye mutu nga sirina kyemmanyi kubanga naye sinatuuka biseera bigenda mu periods zange kuba nali myaka nga 7. Kati mama wange yatya ne bagenda tugende ew'omusawo oba yaliwa naye nze kati kyenjjukire twatuuka ku eri essabo yali mukyala nga mukulukulu gye twasookera ddala ogenda nga tuvudde mu kiliniki enkeera awo. Kati bwe twagendayo omusamizi oyo n'atusabawo ekigali kyali kyanusu njukira lwaye 10. Kati mama wange n'amubuuza nziteekewa kigensobola kikwerabira so yamugaa azaale ku mannyo gange omusamizi bwe yaddamu so akirabira ekigambo ekyo nekinnuma aziteeke ku mannyo kati ng'alinga alabaka ekibbo kyaliwo nga twataddemu ssente zaabwe. Kati mama wange n'abuuza nziteekewa ng'azanjadde bw'ati ko omusawo yali mukambwe omukyala nga mukambwe nga taseka namugaa azaale ku mannyo gange. Kanaga twaba ne basitadde n'aziteekawo kanaga mufukamira we twafukamira n'akwata amazzi n'agateeka mu kamwa ke n'agatufuuyira bw'atu mu maaso mwenna babiri ne maama. Kati bwe bayaniriza nga batoki abagenyi wali ku kiri ekiggwa kati ne bagatulira mu maaso. Kati awo omukazi n'ayogera ono omwana emisambwa gyamulonda yalina okukola ki okuweereza kyevumulaba mu bukimanyi kati kano ke kabonero akalaze nti ki gyamwerondera.
ne basalawo ebintu biki koko biki ebyo sabitegere bimu ne tuddayo naye tebyakola bagikwambulule oba baginywereze ku bulamu obwo kati nze amanyi kyali ayagala impone kiri ekirwadde kyayi kizze kati ngabugamba musimanyi bwe tunagondera emizimu nja kuwona kati nebatuwa eddagala biki tebyakola kati bwe tuba netugenda ew'omusamize ewaddako eyo kati yatutuzanga mu kayumba nga mwogera kazinda yayinanga ebyoto bye nga amazzi gava mu muti nga gayita mu kyoto naye nga tekizikira kati nga mutuula mu karuumu nga babawo obuzindaalo nga buli omu ayogera ekizibu kye kimuleese era naye naagaba ebimu nga byekwasaawo ti oyo omwana mulonde alina kuweereza mizimu kangamba nga kaaba biki ng'omuzadde mbunga alumwa nze naye mutoka nga tebinkwatako nnyo sirina buzibu bwe neyalikira wadde taata yali waka naye taata waire nga mama yanfaako nga yatambula kale nga ne muzeeyi yeralikirira kati leo bagambye eki ti byebyo mwana alina kuweereza biki alina kuba ku kiggwa empewo zamulonda webityo kati wetwaveyo oyo omusamize ne naatuwa eddagala bikunaaba biki era tebyakola netugenda omusamize owokusatu eyo ye mujukakwa kati eri mubagendako ntekera like daki bwe muvayo bwe tuvayo kati ono eddagala batwanga wano nga terikoze oba mubeerawo kaakaseera anti kati twamanga tukozesa eddagala batujje ku musawo ono wayita akolanga kati nga abuuza omulala ng'amulagirira omusawo omulala kyanze nayo gwe mmanyi kawo gye twagenda eyo olwo jja okula nakyo nga kyajja omundi ogwo ngumunakeera ku makya nga weekiri nga ne baka ndi mulamu bulungi wagenda okuzuukuka agenda ozuuka ng'omusaayi gumpiseemu mu lugoye genda okwekebera wansi nga nzimbye mukyala Nakato wangi kankomyewo mu ddakiika ntono nnyo abawuliriza abaffe mu nsaasiro olunaku lwaleero butera tukomyewo oli ku 98 akatonyeza masambu era ng'oli mu programu yaffe enneŋŋanzi muwanguzi tawanika nga Prosper Junior School and Boarding bebatuusaako programu yaffe eno ngenda kusaba tugende maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Nakato Feva mukyala Nakato wangi tweyongereyo maaso kati wetwagenda ewoyo omusawo yalinga wakusatu oyo omulogo kati naye nayogera byebimu nagamba omwana yandisigadde nokukiggwa amamange teyakikkiriza nagamba netuddayo waka nga batuwaddeawo eddagala byabwe ebiki netubinaaba byona byona naye nebitakola kati netugenda ewaddako netugenda ku lusozi wabangayo abantu bangi nga bawaana gamba ono omusawo bwalemwa bijaba bikoze eki bijulidde walala kati twagendeyo guluyo olusozi nga obayo abantu bangi nepapaya motoka zabeeranga mu paaka sente ani ateekamu olwo daddi wange mami wange nga ebafaayo era kati netugenda kukola olusozi twabayo enaku nga 3 kati nga bagambye tusoke tusule nga tuzina ekiro kyonna twasula tuyimba nga tuzina ne bakuba engoma ne tulya ebijjulo emizimu ne ginya abantu ne boogera ng'agamba oyo omwana mulonde simanyi alina kuweereza mizimu era kanagamba mpozera mbu nga mmaze kukkiriza n'engonda we nandiwonye kiri ekirwadde kyayo kinnuma kati kyokkirize bukkiriza nti ye bakkirize banzikirize naye kati ngambanga gamba naye omwana wange ngaakyali muto oba yandikusose n'akulamu nkole ki ntandika okuweereza egyo emizimu kati netuvaayo kati obayo enaku zibanga 3 kati netugendako newa father omwawo naye olwo ng'oyingidde kibiina kyakumeka naye mu holiday ya P3 byonna ebyo nga ngenda mu P3 wa P4 kati ogwasima netugende wa father omwali awo ng'ekibuye
naye kati nampa eddagala eryokunywa lyali ganda kufumba biki kati nembinywako ng'omwezi nayo neyitakola kati omugenagana naye manyi kanziyo mu ddwaliro ensambya kati awo ng'asawo bonabona bibalemye bali abalogo nga biganye nga embeera tekyukako ng'omusaayi gujja nga gujja nga neyongera kuba bubi kati netugenda awo netuddayo ensambya kati bwe twagenda ensambya netulaba omusawo n'agamba ono omwana yetaaga kulongoosa nagamba obulwadde bwafunye kale 1 out of 100 ku balwadde mu ggwanga balifuna nagamba obulwadde tebusangika nnyo kizibu muntu bufuna nemugajo baluli mwajja nemutasangawo omusawo ki abikolako nagamba obulwadde buzungu buba bwakulongoosa naye engeri gye butali nnyo mu bantu mbu omuntu omu ku 10 yabulwala kizibu kukola ki bantu bumanya nti gye buli kyoba oli bwabufuna alowooleza mu ddogo kati bwe twagenda ensambya tebanzikiriza kudda baga obulwadde bukuze nnyo akinasiga abannongoosi kajuka nze nali muto kati awo saabimanya awo mama wange n'agenda n'akomayo waka n'akima ebintu kati nga bantu bankwadde mu ddwaliro awo ensambya nemberawo ennaku 2 enkeera ne bantwala mu theatre ne bannongoosa noza nabeerayo mu theatre nga bantwala nzika zaali ssaawa nga 11 ez'olweggulo ne banzira enkya ssaawa 2 ez'okumakya operation yali bulungi nenvaayo nga mponye kati musawo ne bagamba waza okutaba emyaka 14 nekiddamu naye bwe kitaddamu omanya yawonedde ddala kati eddwaliro ndooza erinnya tewabutegeera bwe babiyita obadde saabumanya kuba nali muto kati awo nga bannongoosa nabeerayo wiiki namba nga bansiibula nga nkomayo ewaka abantu nga bankulisa kuliko ekiso nze naye muto nga tobitegeera nga manyi wasi kyamaanyi oba okulongoosa nayo nga bannange omwana twali tumanyi ajja kufa biki netuvaayo awo nenze waka nenzeyo ne kusomero nga mponye bulungi tekyaddamu asawo nagamba mange talina kwegatta paka nga wazeze emyaka emeka 2 kwegatta n'omulenzi nagamba kubanga obulamu bwe si bulungi nnyo era kati nenkula kati ekyo mamange yakiŋŋamba ekyo nali muto nekyo yakiŋŋamba era nenkula nga nkitadde mu birowoozo byange kati ngera nkyannyo neŋŋamba buli obulwadde nabutya ngamba era ensonga eyo yandubisawo kwegatta n'abasajja kati nenzija nga nkula tekyaddamu kati nentuuka mu secondary bali basoma ntisobola okuddamu tekyadda ku myaka 14 naye nga omusenyatu tekyaddamu nebakira negamba kati yawonera ddala ki bulungi kati eyo ne biyita kati nenzija nga nsoma naye nga ndwala nnyo naye nga beekusa ku malogo nina kubeera eri mu bisimanyi mu kimu kuweereza mizimu kubanga nze ebiseera ebisinga kandi classes zange bwe zaatuukanga nga nfuna ekirwadde biseera ebisinga ebibuzo nabikola nga mba mulwadde kati bwe natuukawo mu P7 nendwala ebigere nenfuna ebintu nga biringa ebitulututu nebikuba ebigere byonna wano ndaba bakuyita Nakato tewalinayo mulongo mulala 2 gyali ye nga talina kimutuukako ye obulamu bwe nga bulungi era munene nga ye mwana ye healthy naye nga nze bamita nandwadde nga ye mulamu bulungi era nga ye talwala naye nga obuzibu buli ku nze kati nintuukawo P7 ne banzenya nenkola P7 nenjiyita kati bwe natuukawo mu senior 2 nentandikawo okufuna experience ya kawuula naye simanyi naye nga mama nge teyali mulokole naye nga batega zino zalinga baluwa bale nga teyali balokole kati naye nga mbiwulira abantu babyogerako kuki ku ma radio nga abantu bayogera ezo experience za kawuula naye nga simumanyi naye nga nabyokanyanga nobiwakanyanga naye nze no nebintu kakundooza ngamba netta nga bwe ngamba nga ndaba ng'ekizibu ekinene nnyo nga nze nekituukako nze ekyo netta bwessi
naye mba nnyingidde senior 2 nenfuna ekirooto kya kawuula nga nali muwaka nendoota omusajja yali ava malalo gabani saidi ya mama wange nga muntu yafuuka ati mu malaalo nze nashwanga ekirooto ekya bulijjo era saakinyegako omuntu yenna waka omuloota ava malaalo najja neegatta nange nemubeera mwenna tubeera ffenna saakifaako nze ndowooza birooto bya bulijjo kati awo wayita omwezi gumu nentandika okufuna omwoyo gw'okwaka naye nga nkyali muto nenfuna omwoyo gw'okwaka we gwantandikira awo naye nga basobola kwegatta olwaki abasawo kye baali baŋŋamba awo natandika okufuna ebintu nga neemazisa nga nkozesa zipeeni bwe ntyo nga byenkola kati nga oluusi bwe nafunanga kiri ekirooto nga njaka ng'omubiri owulira gusituse nga mpulira njagala neegatte n'omusajja nga njaka naye nga eki emyaka emeka egyo gy'oliko naye nga 14 years kuba naye sinandatanga agenda mu periods zange kati nga mbeerawo bwentyo kati nga neekwekerera mu nnyumba nga nesibira mu toyi yaffe n'ekigo byalinga mu nnyumba nga neekweka neŋŋendeyole neetweka neematiza naye nga wakaba tebakimanyi nga nze nakisirikira kyama kyange nenja nga nkikola nga bwe nkikola nakikolera ebbanga lyali ddene kandi tuwesala nga nkimanyidde nga olunaku njagala nemazidanga mirundi 5 ekyasooka omulundi ogumu kati nga entuula awo nga ebirowoozo byange bidduka mangu kati jjukira nali musiraamu kati nga tasomesa nnyo byakudda okwetukuza nga ffe tumanyi kasita ofuna wuzu oba owejjeeko ekibi kiri kati era nga ngamba wadde nsiibye kangende nkikole njafuna wuzu nsaale nenenye kiggwe yenenenya nga bwekyombo etwenenya nga nammwe mukimanyi nti kibi nga nkimanyi kyenkola kibi naye nga yesobola kivaako kubanga nakikola nga luusi nempera n'amaziga naye nakino ekintu sobola kivaamu tolina gye wakiwulira siina nze gye nakiwulira siina ffe mmwe nakiraba nakitandika butandisinga nze omuntu sobola kukwasa nti waliwo yakinjigiriza nakyeyigiriza nzekka eri dimoni eyakutiikinga kasita bwennekatako nekiri ekintu kati nga nze nkola ki ngangira kati nga byemba nakoze mu kirooto njagala mbiddemu live kubanga oluusi nawutanga mbirooto nga ninga nno omuntu abindaga kati bwe nazuukukanga nga ngamba kambikole ki mbyeyigirize bwe ntyo neŋŋenda nga mbiyiga ekyali nga kyessa oluusi kyenakola nga olunaku omulundi ogumu mirundi 2 3 nga so atulawo nga sikikoze nembeerawo nga bwentambula nakyo naye nga nze kyama kyange wakati bakimanyi nga nasirika bo bandabula begamba oyo mwana muto talina kyamanyi naye nga nze muli n'ebintu byange byeneekolera nze nga nange nkimanyi mbikola nenja nga mbikola okumala ebbanga kale ntuka ekiseera nga bwentuna nti mundabirwamu nga njaka kati nze muli neŋŋaaba kirabika endabiramu ze zisindika okukola ki okikola nenkyawo endabiramu nenzijjawo zonna zonna ewaka nenzaasa nga njagala mbu nkiveemu okweraba mu feesi nga bwe neraba nga ngyemu engoye nga njaka kane nga bwe najjawo zino endabirwamu kirabika guno omuze gugenda kunvaako kumbe ekindooza kyalidaimu nga sisobola kukijjamu nga nze nengoye endabirwamu nenzijjawo naye ate nga bwenzaasa ate nga nenondayo obutundu bwe nayasizza aye nenzamu nembukolaki nenzamu nembwerabisa nembikola kanduka ekisani nga bwekiryagala kinagenda nga sinnalokoka kati ntuuka mu senior 6 awo nga maze senior 6 yange ngenda kutandika university nentandika ate okwagala abasajja emyaka giri giweze gye naye mpeza emyaka 18 19 kati kanjagala abaki abasajja
nga nfuna omulenzi nga mbeeranga naye nga ate nga nina obuzibu nga namanyira okwematiza nga saagala nga embeera n'omulenzi sinyumirwa nnyo nga ate nze nga ndi kwekola ebyange nga mbeera naye naye nga ntuka ekiseera nempulira nga simwagala nga njagala kukola ki nekolera ebyange kati omu nalinaga boyfriend nga nekyayika gwina ki abasajja abalala naye nga tusobola mugamba tinze bwogenda nkola bwenti ne bwenti ne bwenti olwali okyava waka obanga kati nga bampadde room mwensula nga ntandise osoma campus oli ku campus ndi ku campus mu hostel olwo muzamuze wange ze yali yampa kati nga gyenva nengenda boyfriend wange omusanga naye ku campus aye twali twava naye mu ssomero ino wansi nga yankwana nkyasoma naye muganira kumala okukola ki okuweza emyaka 18 nga nze manye ekyama kyenga muganira kumala okuweza emyaka 18 kati nenkola ki omuvubuka netubeerawo naye naninda kati twalama naye ebbanga kati nga naye nga siri mwenzi nga njagala yeyeka ebiseera ebyo oza wanafuna ko omulenzi nga omu babiri benagako nga ndi naye nga sinafuna nnyo omuzimu gwakwenda bulungi awo kati kuba yete yalina mukyakaze kati ngaeyo kinkumirako emabega yete yali muvubuka mukyakaze omuvubuka gwe nasooka okwagala nga si mukyakaze kati netubeerawo awo kati olonga mwematiza nti no mugenda kubeera baami namukyala nze nga simanyi nti wali naye endagano noki nga sinamanya bino bya ndagano zindi ku mabega tuba tutuukawo mu 2014 nga ggwako netutabuka naye nasooka funa birooto naye siri mulokole nasooka funa birooto nasooka nendota kawuula amayinota omusajja nga atwebase wakati naye nga alinga saidi ya taata bange wetwavaawo tetwayomba nako n'atabuka nanga mwina obuzibu ewammwe biki naye sirimu kati akugamba tewabimubuulirako bino byonna nze nga sina kyemunyegako wadde nze naye manyi sina nga manyi tewali buzibu naye nga ate okyenadde emabegako naye nkyalina kawuula ngawo omusajja gye twali tugenzeeyo ng'abeera Ntebe ng'agenze simanyi banzijeko kawuula atani wabigamba maama naye nombuulira ekirooto babange lwedi kati awo nga nkuze nga mugambe ku bya kawuula kubanga kawuula eruka ekiseera kati nga atandise okuntawanya nnyo ng'afuuse wa buli kanaku nga in case nemba ngenda mu periods zange gwe nsooka okuloota kanotanga negase n'omuntu nenzuuka nga nfunye cramps nga nnyingi nnyo nga zinuma nnyo kati mwekyo ekiseera nga ngenda mu periods zange ng'ennaku 3 ng'omwala waabeera naye nga nzigenda muki mu nsi ya mwoyo nga si mubuliwo yogera kati ku lulimi ffenna ensi lwetegeera olulimi lwaffe olwo newabeerawo nalulino nga buli muntu yenna asobola odutegeera nga mu nsi ey'omwoyo kyekyawo kati nga ngenda mu nsonga nga ndi mu birooto si mubuliwo olwo wali owezeza emyaka emeka ekyo bwe kibaawo awo nga nvuddeyo nga maze senior 6 awo nga ndi ku campus nga ndi ku university nga emba ngenda mu periods sayini gye nsooka ofuna yabanga yakawuula nga muloota bwenti olunaku lumulusa ekiro ekyo nga ntandikirawo okulumwa nga agenda mu periods zannumanga nnyo era nga nnumwa nemmira n'eddagala kati mwezi nga mbeera kinuma ennaku 3 naye nembeera nga era nga nninga omuntu ali mu nsonga mu ekyo ekiseera nga tonabazigendamu nga sinazigenda katatawo ennaku 3 nengenda muze ddala kati kino nekiganako mamma wange namugaye mba sinagenda mu periods endoota bino naye mpulira nkikooye kati awo kugendako yoki mu balo gwabo
ozzeeyo feezi kati awo tuzzeeyo feezi yakujjako ki kawuula sinnalokoka awo kyajjiranga mu kifaananyi kyekimu ekyavanga mu malaalo g'abazadde oba ku luno kyakyusanga kkala awo nga ndaba muntu yenna katonda nanyumiza n'omuntu yenna kale nanga musoma nga nja kuloota oyo gwensembyeyo okunyumya naye omusajja yenna nga gwendoota oba nalabye muyimbi nga gwendoota oba mukwano gwange nga gwendoota yenna nga ndaba kifaananyi kyamuntu ate nga ndaba nti tuba tweyagala nga mwagala nti katonda kyangoma mange nitugenda eyo waliwo omusamize gye twasa okugenda awo twagenda no mubasamize nga bawera watwasuka netugende kati nga nkuze kalamaye nga mpa transport nandagira nti genda wano booti amusa agendanga naye kati we okuze nga nkuze awo oli bakutwalanga abantu bala butwala kati nga tantwala nga nze neetwala nsooka nengenda omusamize yaliyo kayunga ku myaka 18 awo nali ndi mu mwaka nduza gwa 2 mu campus ndi myaka 2 awo 2014 kati wenatuuka wali omusamize ekayunga waliweyo kayunga bugerere yali musajja ali awo mukulukulu kati nga mamange yali muntu nga atambudde nnyo ku basawo nga baba bafugana mikwano gye nga bamanyi ennamba ze nambuza ovudde wa Naalongo ne mugamba yenze muwala we nantubula awo nangamba ogenda ku luzzi wesenera amazzi nga wali 5 oli omusamize nojjamu engatto zo n'ogenda ku luzzi ne wesenera amazzi kale wegatuusanga yayinanga kati yali lwali ng'olusuku naye nga wakati waliwe ng'omu trench omwala lwalinga lusalosalo nga lwawula paati ne paati bweti kati nga ogamba ogenda kunaabiraawo weegaana egyo emizimu egyaki egyakawuula biki byonna byonna ngaera naye agiyita kawuula ye agiyitanga ki bwe babiyitanga simanyi bayitanga linnya ki kabanga bangambanga simanyi bakufumbiza emizimu nga bwe bakigamba emizimu gyakulunda olina okuweereza naye lwakuba wajeema mukyenva mbonaabona najeema okuweereza emizimu ekyayo ekimbu kintawaanya kati ng'atabula ebintu ebidagaladagala awo biki n'akutera mu kadomola kano naaba nga nasanga n'abakyala abaali bangiko abakyala abakulu naye nga buli mwadde ali ku bbali ku lulwe n'anaaba n'ebizibu bye bimuleese kati nga gaalaamiriza ti nze mbalekaano mu lusalosalo siridda siribaddira biki era mbamaze kati netulekayo n'empale zaffe ez'omunda ogana n'empale 2 ng'emu ogirekayo kati nga gatambula kyenyuma nyo tutunula mabega omuzimu ojja kukola ki gujja kuddamu kukwambale naye satunulako kyemabega naye ate nebiddamu buto kati nenaaba nojja kyenyuma kati ng'oyambadde kati nojja mu ssabo nawugamba olabye eki owulidde ki bagamba eki bajajja ngamugamba sina kyendabeera sina kyempulidde tye nga wakuwobudde nga mpa eddagala yampa eddagala lyali lyakunaaba kunyokeza mungoye giri emizimu mbuhane okakkanya bajajja obusungu mbagambe nti nja kujja mbaweereze bandeke ensome kole ntya bajajja bakkakkana obusungu obukuleetanga buli okulumisa periods ezo ndowooza ne kawuula ndowooza nga emizimu gyanyiiga simanyi kati nabeerayo ku mwezi gwali guyita gumu nekiddamu buto eyo nga nvuddeyo kati neŋŋenda netugenda waddako waliwo era omusazi twagenda eyo manje bwe mwabeeranga eyo munsi temwabuuzanga tulwaki bankoze banyambuludde ebintu nebitakola tuddamu kubuuza ngagaidaga walisobeza osala busazi magezi malako tolina budde bubuuzo gakyayika anga tolinga ti ngajja kugamba anze naye wawange gwe neesiga naye omusomola gwe neesiga kati omuleke
byaganya okukola we kati takola kati ngawo omulala gwe bantwalako yali eyo bombo yatusima n'emikolo gy'abalongo kati ye nga kyakola bwe yali nga alagula nga mugenda n'enkoko n'agikwata n'agisala omutwe n'agyetolooza n'agyuba ng'agawe negwakyabugazi omanya ebizibu byo byamaanyi nnyo bweneevuunika manya nti oli kale kati nga tugenda n'enkoko awo nga tugenze ne maama ku luno yantwala ogwaso kati nga yantwala omuntu kumukanizenezeyo nga nkima doozi eziddako nga ngenda bw'omu kale twagenda omusawo n'awuuba enkoko kati muna mubeera omusala kimu mukama enkoko yeevuunike enkoko egwe nga yeevuunise kubanga bizibu tebiba bingi nnyo bwe basobola obikolako ye nga tayisa ate mu bali bajjajja b'amaanyi era ga musaye Katonda ebayamba egwe nga koze ki yeevuunise kale enkoko yagwanga yebase bwe nga teyeevuunise nnyo eyo nomanya ebibyo kaleko nengamba kale nawo ng'osanyuka kati nga tugenda nga bagamba nga bagisala nga bagijjamu olulimi enkoko asa najjamu olulimi nalitwana kati ng'ogenda n'oziika olulimi wowe yayinangayo ekifo kye waziika ezo ennimi z'enkoko abantu gye baleetanga era nga ogendayo wali olaba obulimi bw'enkoko bungi webuti nga kiringa kijja kya nkoko kati ng'oba osimba olulimi ng'oluziika mbweyogererako ebizibu byo kanzi kyange kyayinga kyakawuula nakyogera nenziika naga totunula mabega nenziika kati wetwavaayo waliwo nga wekifaleka nemugana nemunaaba okweyambulula ebyo bimanyi bukusuulu nga byonna kati nga ntawula so kati nga mbimanyi byonna obitegeera nga nsobola n'okwebweka nembyekolera kati nga basawo mbitegeera nnyo nemmala kati tunaaba kati empa emuzisatu ku mitwe bati nemuzisuulayo era nazo nemuzirekayo katawo nga nemuvaayo kati olwego nemuyinda olweggulo nemubeerawo ku byoto nga yemuyimba ennyimba za lubaale biki bwe zityo kati nemukuŋŋaanye abeeyambuludde n'abantu b'enjawulo baani kati ekyenjukira kyoyo omusamize kati n'atuwayirizi yampayirizi njeesibe mu kiwato mbwekange ki kawuula twogera olulimi awo oteekako kawuule waffe eno noyogera eryensi lwetegeera nzize ebyo ebisajja bye nalootanga nga byegatta nange kati bwe natuuka ekiro nga neebase neyirizi yange bulungi mu kiwato kati nga nagenza na boyfriend wange nga njirina nambuuza waddayo wa boyfriend ngera ngendayo nga na boyfriend wange nga ngendayo nekiyirizi mukyala Nakato nzikirizaamu tukuwummuzeemu katono nnyo tugende ku mubulango bw'abakama baffe tugenda kukomawo mukwano tovaawo okubonaabona si kufa